kati wetwalinga tukula at first nze nange mukumulaba I was afraid nengamba mbeera ntya ne muganda wange bwati naye wenagendanga nkula nenkimanya nti muganda wange ali bwatyo tagenda kyuka nti oba amagulu gagenda kujja gamugendeko alina beera bwatyo so kyenakola ne mufuula mukwano gwange abooluganda ababoola baganda baabwe weebati abubaka bwennyinza obbawa baagalenga baganda baabwe kubanga yoyo abeera muganda wo oba togenda kufuna muganda wo mulala oba oyina musembeza busembeza n'abeeranga nga naye afiiringa nti ali part of the family kuba Daisy enkula gyakuzeemu tayinza kulimba nti tumuboddeko era ye wandowooza waba atambula ayinza n'okugamba baganda bange lyejje lyange lyennina kuba yaffe twagalako na muntu amugambako nze newensanga busanzi omuntu ng'oba amuvoola mpulira nga kinnuma era tuvaawo bubi nnyo nira ne gwe navaawo bubi nnyo naye kusookera ddala nsooka kwebaza mwami Bashir awangaalira Abu Dhabi tweyanziza nnyo tweyanze eggaali yaffe yamusuubiza n'okusoma from form 1 paka form 6 tweyanziza nnyo tweyanzeege. He called mommy and then he told mommy to go to Kawempe to pick this wheelchair because was already finished to pay the wheelchair. Did you like that chair? Yes, it is nice. Yes, and it's not difficult to. They call it driving or ride. They ride it. Even me, I don't know. Is it pushing? I thank Daddy Bashir so much. Thank you for the love. I love you. I love you too, I think they say. Yes, I love you too. Munna business tumbula business yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Kati saa zino tugenda kubanga twegattwako sister ono yani jangu wano angutulaawo ne otyo ono ye banka kwata omuzindaalo guno gwe gugwo ono ye banka ya Daisy bannange limu amuwulira nga amuwaanawaana ng'akola ki kati tugenda kusaba ate atubuuzeeko banka y'ebyama bya Daisy. Nyawo Wange sebo oli otya? Ndi bulungi sebo muli muti eyo netuli afe gye tuli mpola mpola mugezaako tugezaako kyengera agamba ki? Kyengera si mu by'okutwaliza awamu. Daisy agamba kyo? Daisy sofa kati buli kimu kitambula bulungi. Kyenyinza okugamba kati waali mulungi buli kimu kimutambulira bulungi. Soko tubuuliremu obulamu bwa Daisy nga mukula. Tetugeyo naye kye nasooka okumanya nti alinga ffe nti olina omukolako omukwano era Daisy mukwano gwange nnyo. Kati wetwalinga tukula at first nze nange mukumulaba I was afraid nengamba mbeera ntya ne muganda wange bwati naye wenagendanga nkula nenkimanya nti muganda wange ali bwatyo tagenda kyuka nti oba amagulu gagenda kujja gamugendeko alina beera bwatyo so kyenakola ne mufuula mukwano gwange naye emabegako awo ebyokusoma bye byali si birungi oba ngamba oba ku ssomero yali atyayo nga we yagamba abaana baali bamusumbuwa kati nawe natuuka nenzala muwala wange nangamba nze sigenda kuddayo ku ssomero mpaka nga muwala wange akuze yasooka nangamba agenda sooka kubeera waweza omwaka gumu nga ngenda nga nsoma ne mulinda naweza omwaka nangamba waweza emyaka 2 nga ngenda ne mulinda naweza emyaka 2
kati oyaweza emyaka 2 n'agaana n'agamba sigenda genda mpulira ku ssomero sigenda soma ne mutabukira nnyo nentabuka ne muyombesa ne mugamba nkunyigidde nkukyaya ate ye kyayina tayagala mukyawa tayagala munyigira kati napiikinga naddamu n'asituka until today wagenda otula primary 7 nga akikwasaganya atazzeeko mabega akikwasaganya bulungi okuva olwo. Bizibu ki days ono byasinga okuba nabyo? Era ogenda okuddayo okukola check up ng'era mweziri era zimutawaanya nnyo ndowooza bwe buzibu bwasinga obbeera nabwo. Ki ekisinga okuzireeta infection eno? Engeri gye yali atambulira wansi naye kati kyensinga okumanya tetunaddayo ku check up tugenda gikola ku Friday naye kyensinga omanya kati saa ino tayina kuba kati yafuna eggaali luli yali atambulira wansi ndowooza kyekyalinga kizireeta. Eggaali etambula buli wamu yayina eggaali era sofa kati era mukubo etambula naye kati luli mukubo yatambulanga wansi kuba yesi ye muntu ayagala nti ayagala omusitula yayagala neyeetambuza kati atwalinga nga omuleka n'atambula n'ayambuka mu ttawuni naye kati waba ayambuka mu ttawuni ayambuka n'eggaali ye bw'aba alagawo agenda n'eggaali ye. Abooluganda abalina baganda baabwe abafaanayo bati abababoola oyinza bagamba bubaka ki? Abooluganda ababoola baganda baabwe we bati obubaka bwennyinza obbawa baagalenga baganda baabwe kubanga yoyo abeera muganda wo oba togenda kufuna muganda wo mulala ate era oba oyina muyisanga ggwe oba toyina muboola oba oyina musembeza busembeza n'abeera nga naye afiiringa nti ali part of the family kuba ffe days enkula gyakuzeemu tayinza kulimba nti tumuboddeko ffe nga baganda be okuviira ddala ku mukulu waffe tetumuboddeeko era ye wandowooza waba atambula ayinza n'okugamba baganda bange lyejje lyange lyennina kuba yaffe twagalako na muntu amugambako nze ne wensanga busanzi omuntu ng'oba amuvoola mpulira nga kinnuma era tuvaawo bubi nnyo nina ne gwe navaawo bubi nnyo naye but at last neyeetonda nange ne mwetondera naye ng'ekyali kinjigyeko kuvoola muto wange. Kiki kye yali akoze n'owira nga akuggyeko waya? Deize kugaana kusoma zaavaako n'entabuka. N'omukola otya? Saamukuba kuba simukuba naye nayomba era nga ne mugamba nkukyaye ebyo weebityera naye nga kale nali nnyiize era nanyiiga lwakuba we yaddayo okusoma kasita yaŋŋamba kati sisita ngenda kuddayo era actually yasooka kugamba nze naŋŋamba kati baaba njagala kuddayo kusoma. Ate kye yali akoze n'owira nga Daisy akoze kino mpulira essanyu? Daisy ekisookera ddala kye yasinga okukola ne kinsanyusa kwe kukkiriza okuddayo n'asoma kubanga ensi eno oba tosomye tosobola wangaala oba nkugamba oba toyina ki wakati webiri bya connection ebintu kati ensi eno weeri mwana wa gundi naye kati weweefubako n'osoma at least empapula z'olina zikutambuza era ekyo kimu ekyasinga omunjagaza nempulira nga mu mutima gwange ndi musanyufu nnyo nti azzeeyo n'asoma. Okusookera ddala nsooka kwebaza mwami Bashir awangaalira Abu Dhabi tweyanziza nnyo tweyanzeege tusiimira ddala. Nze mami yaŋŋamba omwami yaweereza message nti agenda oyamba Daisy nasooka twali ne brother wange ne mugamba naye mami okakasa bituufu naŋŋamba tulinde tulabe bwe binaaba bituufu bijja kuba kati then namala naweereza message endala nga netulabira ddala nga omwami ali ku kituufu era talimba era nsookera ddala omwebaza tweyanziza nnyo tweyanzeege eggaali yaffe yamusuubiza n'okusoma from form 1 paka form 6 tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nebaza n'abakyala ababiri abamuweereza ssente ez'okumuyambako beyanziza ddala tweyanziza nnyo tweyanzeege on behalf of Daisy ono twamubuuzaako oli oba yagala okumulongoosa n'agaana
ate muzeeyi mpulidde wano agamba mwagala kuddambya mulongoosa. Mulowooza munaaba temutataaganyiza eddembe lye ery'okulongoosebwa? aba tatagamba. Gwe yagamba atya? Daisy ayina okulongoosebwa kubanga era akyetaaga. However yayinza obbanga ye yali takimanyi by then bulungi bukirimu, naye ng'essaawa eno kyensinga amanyi obulungi obukirimu kubanga gy'agenda akula because right now she's 17. agenda akula aba akyetaaga, era kyemmanyi gye bujja mu maaso awo ajja mmanyi obulungi obukirimu ekyomulongoosa. N'okimuteekamu mpolampola? Era natandika dde okimuteekamu. Maama yagamba buli walengera omusawo ng'amugaye ebikkula wano nga nze nedda saagala. Anti kati obuzibu bwavanga ku bali abamubikkulanga. Walinga abantu abamubikkula kati ayeka eyo fiya gy'akyayina, naye nga ajja kgenda akyagala. Gwe olina kitone ki? Siyina siyinza kwewayiriza, simanyi olinayo kyolina yadde okuluka ekibbo? Siyinza kwewayiriza. Tuga nti nze mukufumba ettooke ndimmo. Okufumba kwo mmanyi kubanga nakyo kitone. Okufumba mmanyi. Mami afumba, dadi afumba, nange mmanyi okufumba. Era sometimes bandekawo ku mulimu nga ntakikwasaganya. Gwe ebyemisomo biri bitya? Ebyokusoma nakoma mu form 4 then branching off nensoma cosmetology. Cosmetology bakola ki? Cosmetology mulimu sibanviiri, mulimu makeup sort of webityo. The makeup artist, beauty artist. The makeup artist. Yes. Bali wamu ngenda. Bannabigatta wamu. Kati wamala? Kati namala nze. Nze namala. Kitegeeza saawa nalina omuntu ayagala okujja ku lujjajja. Era saawa yonna ajja. Ali mu kkubo. Kiyinji ate kati tebyonoonese. Alimba kiyinji wedda ali walaga nayo ngenda sabata n'ebino taata ajja bbira akambireke. Esaawa naali mukubajja yani mutula ali omugaye munaye mwami gundi yangu semwatula bwanswaza n'atajja. Saatula omugaye sebo siri muyembe yangu ninda kwengera ajja kujja esaawa yonna. Kyomanya ajja era tuli mu preparations agenda kujja wali. Kale byebyo tolinayo kakalekeka akataleke kampozi. Nyongera okukubiriza abaana basome, abakyali mu masomero basome, tebazanyira mu school fees z'abazadde baabwe, bakikwasaganye n'amaanyi. Nsabira ne bakandenti bonna abagenda otuula omwaka guno bonna buli omu aleete grades ennungi. Mbagaliza birungi byereere, tebatya bibuuzo. Ffenaffe twabityanga naye omala n'oguma era twaleeta grades ennungi. Ne sister wange wadde awoza tamanyi grade, simanya second grade, nze musuubiramu first grade era nga mmanyi she can make it and she will make it. Okay, abali eyo ndowooza twogereko mu luzungu kati. Daisy, where did you get this wheelchair? My daddy from Abu Dhabi sent some money and we bought this wheelchair. Like it was Friday, no, it was over Sunday, I think. Thursday, yes. He called and he told you what? He called mommy and then he told mommy to go to Kawempe to pick this wheelchair because it was already finished to pay the wheelchair. Yes. So you went with your mom? And daddy and my sister. After reaching Kawempe, did you call him? No. We packed it. They were expecting you. Yes, but they were closing. Did you like the chair? Yes. Yes, it is nice. Yes, and it's not difficult to
They call it driving or ride. They ride it. Even me, I don't know. Is it pushing? Over we. Yes, we push. You were driving. I thank Daddy Bashir so much. Thank you for the love. I love you. I love you too. I think they say. Yes, I love you too. Daddy Bashir, thank you for the support, for the love and the care. When is he coming back? Next year, maybe in September. Yes, February next year. We are in English. I'll be in Form 1 next year. So Daddy Bashir from Abu Dhabi, Yes. thank you for the good heart. Who else? The presenters of Delta TV, Like? Chinji Don't Moses. call him Daddy. Daddy, yes. He is not a daddy. Chinji Moses. I think Mr. Mister is fine. Yes. But don't call him Daddy. You will bring trouble. Okay. Who else? Salongo Peter. Yes. And Mr. Simon. Which Simon? You mean? Yes. Yeah. Okay. Yes. Thank you so much. But me, you can call me Daddy. That. You can call me Daddy. It's fine. Thank you so much. I love you. Me too. God, may God bless you and reward you the best. Yes. Okay, you call for more support from your supporters, your viewers out there. Whoever is watching, I thank God for this wheelchair. Now my back is not aching, and I need more support and more love. You need more love. Yes. From who? All people. Yes. I know my English is funny, but It's not funny. it For us, we is. can understand the English. Okay. But You've not talked about the school fees. Yet the father told us that you are going to study from senior 1 up to senior 6. yes, Daddy Bashir promised me to pay for me school fees from senior 1 to senior 6 if I finish my PLE and my results come back. Yes. And that school is in Masaka. Will you manage Masaka? I think. Yes. Don't you know? You don't know Sister Matuyambe. How do you call a chejo in English? Break up. Maybe he's a cry baby over. Mutiyambe abali Chejo. Because chejo bokaba buli kaseera. Okay, as we wind up, what do you have to tell your viewers out there? My dear viewers, I love you so much. God bless you. And those who are like me, please love yourself and love those who care about you. And love school. Even if you're not like me, but love school. School is the best, and if you study, you get good things, get good friends, and you make your parents happy. Kale banaye deizindekeddeawo mwogeza oluzungu kati tuzeeyo mu Luganda. Daddy yatugambye amanyi okuyimba obuyimba.
agenda kunondera akayimba kamu atuyimbiremu akadedicatingire mwenna abamwagala namwe mulabe ekitone kye osanga ng'amaze P7 tujja mufunayo studio naye abeereyo n'oluyimba olulwe mukama ng'ayagadde. Okay, Daisy akazindaalo kako. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our new Ugandan artist. She's called Daisy. Daisy who? Ogenda kuyita? Daisy who? Nne mulina okulirowoozaako mangu erinnya ne sister. Yeah? Yeah? Daisy who? Natsi. Daisy crazy. Umuyitaani sister? Nze mwayitira Destiny. Daisy Destiny. Okay, Daisy Destiny original is going to perform for you a beautiful song, so enjoy. I wonder how sister abuuza oyimba oba okyagogola ddoboozi. Tuyimba oluyimba lw'Oluganda. Lwensinga okwagala ennaku zino. Oba lwa ddiini oba lwaki? Basebo ne bannyabo kano akayimba kanyumire nze nkaagala nnyo. Ssebo ne bannyabo kano akayimba kabunyumire nkaagala nnyo. Siriddamu kwagala webigaana siriddamu kwagala eno ye last chance siriddamu kwagala webigaana siriddamu kwagala kayimwe mukikola mutyeyo mweyagala nga Adamu ne Kawa nze nekumba ekintu ekyo nnyo kiryoka I'm gonna try kino kye bayita last chance era gwe mulundi ogusemba webigaana sibiddira nze buli gwe nfuna heartbreaker ne love bagintamiza bannume nga balina kye bannanga kale kiki kye bannanga naye lwaki bino lwaki mubinkola ani gwe nakola ekibi lwaki temunsasira weewaawo bagenda nga kayimba balina okusaasira kaani akayimba kaani akayimba Sidi Mavoko Sidi Mavoko yangu okunoonya ku Daisy akayimba akamaze okupromotinga lwaki mbona muno olonzeya kanyumira nnyo ebiba biseera these days kanyumira nnyo kekatrendinga ku TikTok akatrendinga iye tukusamanya kibama bagende bakunoonyeko ku TikTok account okoza ani waliwo eyanaabasire days ne baby daisy ne destiny days baby daisy era byebimu kati lwaki otubuzaabuza nga byonna byebimu lwaki toba n'emu baby daisy erina kubaako babyakufumba eri naneebaako ngaotusomesa naneebaako nga weemoola zonna neemoola yazeerabira kale mugende mumunoonyeeko abamwagala okumweyongeza obuyimba bwe bwayimba n'obwoluzungu gye buli tugenda kubanga tukoma wano ndowooza olunaku olwaleero tujja kudda nga tugenda ate okukyayirako Daisy ku ssomero gy'asomera. Bakkirizaayo abantu okujja okulambula? Tewali buzibu. Tujja kugendako ku ssomero tulabe engeri gy'alyamu bbuuku ng'ali ku ssomero. Obeera sirias nnyo ku ssomero? Nonsense olwa ku ssomero toyagala bikusumbuwa? Nti n'abasomesa tebaagala basumbuwa. N'abasomesa tebaagala banooses. Musomesa kigwosinga okwagala ku ssomero? Kya Benson. Benson asomesa ki? Math. Kasazo. Kale
tetugenda kusukkawo ndowooza wano emboozi ya Daisy. Tunoonya ate sente ezigenda okumulongoosa bagiyita batya akawago bakayita batya kingi ndi wano naye kati buli kyembuuza mu luzungu kirabika amawere yasoma gengeri Masaka kabaka n'emirirwano. Kale tunoonya sente ate kugenda bamucekinge kubanga sisita nga wemulidde agambye akuze. Wobeera omukazi ngaga omukazi akuze ebyo ebyekikazi byebyo. Tukoola Mama Fiina ulire omulanga gwaffe maama singa mbadde wante waliwo byuma nandifukamidde naye waliwo ebyuma naye tukoola bw'oba osobola. Daisy takuli wala ali wano kyengera ku Toto. Wakola erinnya wakolamu oli bingwa. Tukira Daisy wano ku Toto ojje omulabeko maama. Tujja kusanyuka nnyo nga tukulabyeko. For now atakuumira mpeera abankuumire kabaka wa Buganda awangaale ate kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda. Mbeere bulungi mweraba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.